ateeguya kulya mu ngalo zo wadde aziryamu. Buli muntu yeetaaga omuntu gw'awulira. Otegeeza ki okuwulira? Weetaagayo omuntu ayogera n'owulira. Oba ntegeerekeka? Gw'owulira like nti nga bonna bawulemeredde. Nga bw'ayogera owulira. Mu bulamu bw'ensi eno weetaagayo omuntu ng'ekyo ekibi ky'okola bw'akimanya nti okikola weekweka. Twalina omuyimbi omu ng'alina gganga gy'atambula nayo, naye nga bw'alaba akawala abavubuka bagenda ne bakola gundi lombeto, ne beebulungulula emmotoka n'amenya omutto n'akebakirako mu mmotoka, era bonna ne batendereza. Tyoyo yamaliriza alwadde. Kintu ekyo nga kyabulabe. Teyafuna muntu amugamba naye ekyo kyokola kikyamu. Bagipikanga. Weetaaga baapikanga mpike kubanga baamulyanga mu ngalo. Mu bulamu bw'ensi eno weetaagayo omuntu ateeguya kulya mu ngalo zo wadde aziryamu. Ndowooza y'enjogera entuufu. Ateeguya kulya mu ngalo zo wadde aziryamu, ng'asobola okujja n'agamba nti naye ekyo kye tugenda okukola kigenda kututomeza. Abayimbi boolaba ne bannabitone abamaliddwawo drugs. Bamaliddwawo drugs olw'ensonga nti batambula n'obubinja obubasinza. Abatasobola mugamba nti enjala esusse, abatasobola mugamba nti omwenge gususse, wabula ne batuuka nga bamudifendingiramu obwo obunafu bwe. Oba ontegeera? Olwakoze kyamaanyi nnyo. Gundi wano bwe yakola bw'ati teyagira bw'ati. No kati kyolina omukola bw'olaba ng'agize just muweerezo lya nnyogoga alinnye ku siteegi ayimbe. Banoonya bukodyo bumukuumira mu kyalimu. Mu kibi kye. So si bukimuggyako. Waliwo akayimba Kafero ke yayimba. Mukasa gwe wali omanyi okupanga. Njaka kubamu. Agwa muwaya. Ngwa muki? Ngwa musolo. Ako. Olusi wenjisuna ngwa musolo. Waliwo omuntu gwe weetaaga agamba nti bw'otava ku kino twawukane. Sigenda ggwa naawe, sigenda kuswala naawe. Kino kigenda ku bannabitone n'abantu bonna boolaba abamaliddwawo drugs n'otunuulira omuntu eyali omulungi ng'aweddewo naye ng'akyali n'abantu abamutambulirako naye nga tewali amugamba nti ogenda. Kyawo tuwaba muganda wange. Nga tewali amuwamba n'amugamba nti togenda kunywa mwenge oyagala toyagala. Buli omu bw'anaamugaana okunywa omwenge amugamba oyo agenda ave ku ggaali yange. Ayinza n'okuba yatulemesa n'ekivulu kye. Jjukira lwe kyatusala. Okitegeera? Yagamba tuyindemu enkuba. Maani keefuula akalokole? Keefuula akabitegeera? Boyi wamakwata omutiigo. Boyi wamakwata omutiigo. Yo maani wagwana. N'alumba. N'agusika. N'agusika. Kibi nnyo okubanga mu gganga gy'olina mwe muli nga bo omulimu gwabwe bakuleetera abakazi. Bakuleetera live. Kibi nnyo mu gganga gy'olina nga mwe muli abakuleetera emiti gy'enjaga esatu. Waakiri beera n'abantu nga bakimanyi onywa enjaga. Naye nga bw'aleeta omuti bw'ogutuusa mu makkati agumenyamu. Nagamba tunaayongerako. Sooka ove ku stage. Bakimanyi enjaga omwenge onywamu. Naye ng'aliwo aga nti oyo kati ebbanga lyembadde naye bw'aweza eccupa ey'okutaano agenda kuvaako. Akomya ku yakusatu n'aba kuggyamu. Omuntu oyo omulina. Oba olina baagiwadde omuliro. Gy'okoma okunywa gy'okoma ate okwagala okwonooneka. Anti omuntu n'atuuka akaseera n'omutunuulira n'ogamba nti ono ye waffe. Nga yavaako naye ng'akyalina agavubuka g'atambula nago era nga geefuula mbugayambi gwe oli muyambi muli bayambi bemuki nga omuntu wammwe aggwawo avunda mboyo lwakuba mmwe temumumanyi eyo bw'atyo kati bw'aba tannanywamu talina kyajja kukola. Bw'atanywamu akankana akankane oba afaafe kubanga era agenda kufa. Mbu andasi zimukuba. Mbu andasi zimukuba ebyawa. Mumukubi andasi mumukubi. Bino byonna bye tugamba nti rehab
rehab zanditandise n'abantu baffe mikwano gyaffe be banditandise ne rehab naye abantu bonna bamaliriza babatute mu rehab kubanga ababeetoolodde babagamba bugambi yongera. Ntegeera mukitegedde omuntu oyo kwe mulya naye mumulesa yonooneka ggwawo. Mukitegedde nti bw'atakola temukola. Oli dereeva we, oli bodyguard we, oli muyambi we, oli DJ we. Okimanyi omuyimbi wo bw'anywa eccupa 5 togende bw'okuba ebidongo okubyezimula tagenda kuyimba osigadde omukkiriza azinywe. Mwenna ku gganga mumuleke. Mweteese kubanga tumudisciplininze tutya ffenna tumwawukaneko. Tumugambe kino bw'otakikola tukwagala nnyo naye biganye. Ffe kijja tuluma okugamba nti bwe yayonoonekera yalina baalugonvu. Kyekiri kye nagambye nti mu bulamu weetaagayo abantu abalya mu ngalo zo naye nga tebeegulya kulya mu ngalo zo. Onfuna mumuleke asigale bwogo naawe dijje muleke nti ki ekimu ekyaganye enjaga agisusiza amayirungi agasusiza omwenge agususiza ali ku bakazi. Kubanga oluvannyuma lwa byonna nga byonna bimaze okumusaawa nga yeesudde mu rihabu na buli kimu aligamba nti be nali nabo tebanyamba. Muyambe abantu be mutambula nabo buvunaanyizibwa bwammwe. Kati bw'aba tasulirawo tumukole tutya? Waakiri mumukubirize mumuleeterenga obupiira oba tumufuni. Waliwo omusajja yayimba akayimba konze bajjajja mwebaleka neeyozeeko ennaku atuyingira ruuma ntumyawo ebyokulya n'obukebera siringa nabwo nfunya ndeetera n'obukebera nfunya ndeetera kayimba ako kamaanyi nga n'obukebera waakiri mumuleetera obukebera mumuteremu ku butambi bwa fire. Tumukubire ku nnyimba ze antegeere ekyamutta Kawanga yogera kiki ekyakutta osanga anaagira naga nti buvunaanyizibwa bwammwe nga temunnagamba naffe atulemi. Kati mwe ababeera naye abatula naye ku nnyolo abatambula naye from morning abakimanya nti bwaba ne bwaba tayimbye abeera mu bbaala abalemerera ati kubanga mmwe baawulira. Kati oyagala ffe bafaani ffe tuba tujja tumugaye nti gundi owaba nga gwamutegeera lw'otakubye endongo tagitegeera. Mugambe ku luno bw'okola ebyo nze siriiko ku ggaali aba ali awo nga ne Mike amugaye kyeki nange boy siriiko yenda kwevuga muganange nange siriiko naye mukanya musombera misokoto mukanya n'emmindi mugirese kati mumugamba kano ke kakuba mumuwadde ak'obuwunga mumuwadde ak'obukola mumuwadde ak'obusigo kati mutandise n'okuleeta akabinika buli tebukyamukoleeko omutwe gugumye kati muleesa akabinika. Kabinika ke katya batunda enjaga y'omu kabinika ey'okukyayi. Kakati ebintu ebyo tubyogera ano ng'ebyago n'ebikulu nnyo ate buli muntu saba ofuneyo omuntu oyo tuve ku bantu baba tusinze obusinza tuwabenga balaba. Kati nvudde mu kunenya bali abatubeerako naye naffe tusabe nnyo tufune abantu abatugamba ekyo kyokola nedda tusabe tubeere nabo. Ate tusabe Mukama atuyambe tubawulire. Oluusi tetubaagala oluusi batuggyako eddembe lyaffe naye tubeetaaga. Alwaganze namugambye yaganye owulira tubeetaaga. Kimugamba tusabe tubeereko n'abantu abatatulimba kubanga baatugumira. Muleke lwensobezza ngamba naye bw'abadde oyogera ne gundi oyina engeri gye wayogedde naye obubi wakirabye okusinga abantu okugamba nti gundi kino akikola bubi nooza muno ate kati fe tukole ki? Oli mukama waffe ate munaye kati mugambe nti tokola ekyo no kati mugambe ki?
mugambe nti naye wano nga kiki kino twakikoze bwe tuti waakiri agaye nti gundi omuntu oyo abadde asusse okummanyira olina byotamanya abadde neŋŋamba kamwambuula asusse naga nti kituufu naye kati levo molis oyo tolina kumwambulula oyo ekinene kyobadde osembayo okukola kubadde kumubulookinga okiwulidde so sekeera ku makya nolingaga ng'aliisa gundi ebinankani omugana nabo basuka alyose n'amuvuma alyose n'amuwemula no oyina levo woobeera nga tewali mbeera ekuleetera kuwemula muntu oyo yadde abadde yeetaagisa nga tewali mbeera ekuleetera kukuba muntu oyo alyose n'amukubamu abadde asusse nange natuuka neŋŋamba akasajja akakube kati mwe mulina okumutaasa mumujje mu bantu abo kubanga oluusi abantu abo ekyo kye baba baagala mukole kozesa nsobi omuntu akubira essimu nga ye yayize edda ne recording nagamba buli byaggambye ng'era alina kyayagala oveemu ndaba bwokivaamu naga nti ndowooza muwulira omuntu wammwe ndowooza muwulira omuntu wammwe kubanga ye yazze kyayagala akozese abantu abasingeza emboozi zemuwulira omuntu n'avaako omuntu n'anyiiga nga baaba recordinze ekyo kyayogera oli kyaba yanonye yensonga lwaki yagenza okwogera naye n'okutandika communication nga recording nyige ekyo yabadde kyanonye era yamuvuza okumujja eno yonna ng'ekyo kyakola ki kyeyeetaaga era n'akifuna nafunikira ng'akuwanga nze omusajja omu nali mubuuza mukwano gwange muyimbi serebu era ndowooza emu ku bayimbi abakuumye ekitiibwa ky'obwa serebu wakati mu mayengo gayisemu ne mubuuza lwaki buli luvannyuma lwa myaka ng'ebiri okyusa ennamba y'essimu naŋŋamba nti mba nnyina abantu abamu besikyalina kubeera nabo abatakyalina kumanya ssimu yange naŋŋamba twamanyagana ddi ne mugamba gwali mwaka gwa 2022 naŋŋamba paka ku lwaleero bw'ompeereza message simanya nti ggwe onfuna paka ku lwaleero bw'ompeereza message gwe simanya nti ggwe nti mmanya nti naye waliwo ate be mba sikyetaaga kuwuliza nga nabo tebayetaaga kumpuliza olina levo wootuuka ng'olina okukyusa ennamba y'essimu oyagala toyagala ekyo waliwo ajja kimanya waliwo atajja kimanya nedda tekakati kiki leddedde olaba ogenda bugenzi bweru ku kyeyo wano mawanga ga buwarabu nga kikwetaagisa okulimitinga baani abaddamu okwogera naawe ate olwo kati omuntu ng'asitowa worth billions of money ate olwo kati omuntu ng'alina levo gy'atuuseeko mukama gy'amutaddeko oba mu talanta yo oba mu bizinensi yo oba muki kubanga waliwo abantu abagenda okusigala nga bakulaba ng'oyo omukadde omubaka wa palamenti bw'ova mu palamenti kyusa ennamba y'essimu abalonzi kwe babadde bakumanyidde bw'ova kubanga abo bagenda sigala bakunyiiza negyomanyi nti kyewafunayo bululu bakubire bagambe eno tetulina masannyalaze omalirize ng'omugamba nti mbadde ŋŋamba nti mwina gwe mwalonda lwaki temumugamba agaba bwe nga ye arekodinze kyeyabadde anoonya akusange ng'ovuga emmotoka ga nti ezo zaffe nga n'akalulu wakavaamu webale nnyo so kati ebyo byebiki bwe bityo bwe biri mu bulamu bw'ensi tuddayo twetaaga abantu abatugamba nti no oyo tomuddamu tetwetaaga abantu batuwujjira bunyama buli kaseera era gwe omuyimbi bw'obanga ku ggaali yo olina bakuwujjira bunyama buli kaseera kibi ku ggaali yo weetaaga wa disciplinary committee nga disciplinary naawe agikwata akugamba nti betugendamu baatuyise wagenda kubeerayo bajjeno wagenda kubeerayo baminisita wadde batulabanga lastaman twesala essuuti nabo bakyewuunya nga tebatusuubira twesala essuuti okusinga gwe okubeera ne gavubuka ganno nga mugenze mu bakungu ba buvunaanyizibwa naye nga gaggamba nti sigala mu jjango bbuutu yo baakuyise bakimanyi nti oli lastaman no nti okinywamu no
Kasoko kinywemu kijjule tugende lumu. Obeeko lw'ogenda okukola ekintu ekibatakusuubiramu. Ebyo walina okuba waakuteekateeka. Yes. So, abantu abasinga ensobi tuzigwamu olw'abantu abatubeera ku lusegere nga bo balya mu ngalo zaffe. Kitegeeza ne bwe balaba we tukola ensobi basigala batuwaaniriza. Kubanga balowooza nti bwe batatuwaaniriza tujja bajja ku ggaali zaffe. Naye weetaagayo omuntu aga nti oba nva ku ggaali yo nveeko. Naye mbadde gamba omwengo gukendeeze. Oba nva ku ggaali yo nveeko naye mbadde gamba nti koma okwebaka ku bakazi gye tugenda okuyimba. Ekitiibwa gye tukireka. N'endwadde. Kijja tuluma muganda waffe nga mwaka gwe walwaliramu ffe abeeranga naawe. Twetaagayo abantu abatugamba naye bro olina omukyala ewaka. Olina nsonga kikwagaza abantu abo. Bonna tebakwagala balina kye baagala. Akakawala k'oli nako toyingira nako loogi kajja kukwata akatambiko kye kaagala. Akulaba osejjera oyingira wali aga nti Lasta demu oyo mwesize kyenkana kize nga mwekengedde. Gwengani? Disciplinary man. Omwekengedde? Nga mwekengedde. Tolowooza nti yandibanga ava mu ggaali eri ya gundi. Omuyayo oli atutwala. Bagenda tulabisa maani. Balina kye baagala abalasita abo. Boyi tukasibemu, tukapowemu. Bw'olaba nga kye yeetaaga mu kaseera awo muwa ate sitiiki yanjaga ave ku mukazi ate muwe sitiiki yenjaga. Oba mulimba eddiiro. Byonna bwe bitambula nti waliwo olwoga nti omuntu ono ate kati ogenda n'omukazi yagenda kumusiiga oluusi obulwadde ate oluusi amukwate n'obutambi obulwadde obulamu bugende n'erinnya life n'ekitiibwa kife kati wakiri kamuwewo omubaawa ate awo wakiri tukubewo omubaawa. Bibi bisiŋŋana. Kyekiri kye nagaye nti si nti bw'oba musanze ng'anywa omwenge gumugyeko. Naye manya nti akoma ku ccupa mmeka nti ey'omukaaga emusiimuula lwaki omukkiriza okunywa ey'okutaano. Kati oba lwaki okkiriza omuyimbi w'okunywa n'afuka mu bbaala mwennyini. Otuuse ku levo mumanya n'omumanya nti akoma ku bweziki. Era wazisukka abihevinga bw'ati kati tomukkiriza genda. Naffe atukuba lwaki olinda abakubi. Webale nnyo. Anaakalaba kagenze. Oyo gwolaba oyo bw'anywa nayiro. Yakakutte n'akayiza n'abuuza wayalingi ani wayalinga awo. Ani ali mu byuma. Ani ali mu byuma. No. Kumbe olwo anoonya kuddako mabega eri. Ayiwemu bbiri. Twetaaga abantu abatuteekateeka. So saabagamba lasita kyekyo maani. Gwe buli lwogera noga nti ngenda kubalumba nga sambadde essaati. Olaba nti baminisita. Ngenda balumba nga sambadde essaati nga ndi mwanda we yagala lasita kikube kyekyo. No. Nze ne mmala ngenda ku mukolo gwa minisita ngenda gira oggyeyo minisita wa kitiibwa otandise omumunyigaanya. Waliwo ajja okugaa nti bw'oba ogenda kukola ebyo siriiko. Yeetaaga ogenda okuva gy'akoledde ebyambyone bye oba temwasobodde mukomako bikola agenda okuva gy'akoledde ebyambyone bye ng'eggaali teriiwo. Ng'aliwo yekka abuuze sitole kintu ebyokola si byegundi. Kubanga bw'anaggwawo bw'ati yenna n'asiimuuka nammwe we mujja akawogo wagenda kuggwawo. Mukama bawo omukisa.